Kigambibwa nti abaana bafudde babadde mu nnimiro n'ennyaabwe nga balima ye kwe kubatuma ejjambiya awaka. Wabula bwe baatuuse awaka nti ate bazze mu kuzannya era kwe kuyingira ne mu nju ya jjajjaabwe Okwi omwabadde Guluneedi ne batandika okugizanyisa ekigibiriddeko okubaluka n'ebattirawo. When they rushed there, they rushed straight to this house, meaning that, by logic now, meaning that these children must have seen this Guluneedi earlier because they ran from there and they went to the house where they found this problem. Kigambibwa nti jjajjaabwe Okwi nga yaliko mu ba Arrow Boys abalwanyisanga omumpembe Koni era nga munnamaggye eyawumula bino olwamugudde mu kutu n'adduka ne gye buli eno tanaalabikako. Ab'ebyokwerinda mu kitundu ekyo nga bakulembeddwamu RDC Philbert Ochailap bategeezezza nti agambibwa okuba nnyini ka Guluneedi waakunoonyezebwa agguleko gw'okutereka ekisi. He would have left this Guluneedi with forces, but negligently he just moved and kept this Guluneedi in his home. Kyokka bagamba nti ka Guluneedi ak'ekika kino gwe gusoose okutulikira mu kitundu kino.